kwaniriza nate mu mboozi yaffe n'ebitanyumizibwa mu lutalo lw'Eluweero. Ekitundu kino tugenda kulaba yali akulira abayeekera Museveni engeri gye yatuukamu mu maka ga Kalibbala. Kizito Zubair, Muliisa Frank ateekako ne Jonathan Bagoma mwebala okunyumirwa emboozi zino. Nkujjukiza nti weesige Ropa Free Mosquito Repellent ensiri zireke kubeera nga zikuluma naddala mukadde nga tonayingira mu katimbako keweebakamu. Gweyagala okubeera ng'omanya ebisingawo ku Ropa Free osobola okuba ku 0773 053 636. Ssaalongo Kalibbala yali yeegatta ku bayeekera ng'akolagana nabo bulungi awatali kizibu kyonna, nga nabo bakolagana naye bulungi nnyo era nga bye beetaaga oluusi abibawa kugeza ng'emmere. Wabula olw'okuba yali alina enkolagana n'emirandira mu kibiina ki UPC, abayeekera tebaasooka kumukkiririzaamu. Wabula mpolampola baalekerawo okumubuusabuusa nga bamaze okumwetooloola ne bakakasa nti ddala UPC takyalina kyagyetaaza. Olunaku lumu Sulaiman yasaba era n'akkirizibwa mukama we Ruhangire agendeko eka w'omwalabe ku famire ye. Mu ngeri ey'ekyewuunyo ku lunaku luno lwennyini Museveni naye Lweyakyalira Kalibbala. Mu bantu abasookayo gy'anaakyala nga kw'otadde n'abakuumi mwe mwali Gertrude Njuba ne Oliver Zizinga abakyala babiri abatayinza kwerabirwa mu mboozi y'olutalo lw'Eluweero era nga baazanya ekitundu kinene mu myaka gya musajja mukulu Museveni egyasooka nga ye pulezidenti. Bano baategeeza nti Ssaalongo Kalibbala yayanjula Sulaiman eri Museveni era mu kwagala okumanya ebisingawo komanda w'abayeekera Museveni ono yayongera okubuuza Sulaiman amutegeeze ebintu bye yasinga okubeera ng'akugukamu. Bwe yakitegeera nti omuvubuka ono yali makanika wa mmotoka, Museveni yakiragirawo nti tamwagadde bwagazi wabula amusiimye. Yamutegeeza nga bw'agenda okumuteeka mu kibinja ekirala ekinaatera okuteekebwawo. Era bw'atyo Museveni n'alagira Meeja Kyamufumbo okutegeeza akulira ekibinja Sulaiman mwali amukyuse mangu. Olunaku olwaddako ekiragiro kya Museveni kyateekebwa mu nkola era bw'atyo Sulaiman n'asindikibwa ekitema masanga. Museveni ng'azzeeyo ekitema masanga yalagira pareede ekubibwe era n'abategeeza nti ayagala kukola ebibinja eby'enjawulo nga birimu abakugu. Museveni wano kyava alagira abo bonna abalina obukugu mu kintu kyonna okubeera nga bavaayo beeyanjule. Ono yali ayagala abalina obukugu mu by'entambula okuli bamakanika ne baddereeva, ng'ayagala ab'ebyobulamu omuli abajjanjabi ssaako ne baddokita. Kuno gattako abakugu mu by'obulimi n'ebyempuliziganya n'abalala bangi. Ab'ebyobulimi baaweebwa obuvunaanyizibwa okulima emmere ku ttaka eryali lyakafunibwa essingo. Era Museveni bw'atyo n'alonda Meeja Kyamufumbo okukulira ekitongole ky'ebyentambula ate mu kiseera kye kimu asigale nga ye ddereeva we. Olwo Sulaiman n'abalala okwalina ab'oluganda gamba nga Paulo Matovu ne John Sebirumbi, Badru Wesemyungu, Kalubo mutabani wa Kimbo we yali omusuusizi w'emmwanyi ekalagala ne bateekebwa mu kitongole ky'ebyentambula. Omulimu gwabwe gwali gwa kukanika mmotoka abayeekera ze baazindukirizanga bazitereze zitwalibwe mu bitundu ebyali binunuliddwa aba NRA okusinga okuzireka mu makubo zitalaggireeyo. Ekitongole kino era kyatambulanga n'ekibinja ekirwanyi ekyali kivunaanyizibwa ku kuzinduukirizanga emmotoka z'abajaasi ba gavumenti nga bazikuba. Bano baakola bulungi omulimu gwabwe era mu kaseera katono baali bawambye emmotoka ezaali ziwera, nga muno mwe baawambira n'emmotoka ekika kya Benz eyafuuka entongole ey'omumyuka wa ssentebe wa NRM nga yali Haji Moses Kigongo. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba, naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale, kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bazikuba bano baakola bulungi omulimu gwabwe era mu kaseera katono baali bawambye emmotoka ezaali ziwera nga muno mwe baawambira n'emmotoka ekika kya Benz eyafuuka entongole ey'omumyuka wa ssentebe wa NRM nga yali Haji Moses Kigongo. Bano era babba ttanka y'amafuta nnamba ematuga ne bagivuga nga bagyolekeza ku kitebe kyabwe eky'ekitema Masanga. Bano era bawamba n'emmotoka ekika kya Toyota Tipa teekako Land Rover n'ebika by'emmotoka ebirala ebyali biwerako. Era nga bano olujja lw'omugenzi Kezironi Sonko lwe baafuula ggalagi yaabwe. Ekitongole kino eky'ebyentambula era kye kyaweebwa obuvunaanyizibwa okuddabiriza emmundu ezoonoonese kubanga tebaalina we bajjanga mmundu mpya oba ekitongole kyali kyetongodde nga kivunaanyizibwa ku kuzikanika. Sulaiman yakakasa nti obukugu bwe mu by'ekijaasi bwatuuka ku ntikko wakati w'enkomerero y'E82 n'entandikwa y'E83. Ono yali aggumidde mu kitongole eky'ebyentambula mwe yakoleranga ennyo okulaba ng'ebyetaagisa byonna bibeerawo. Ebimu ku bye yakola kwe kufuba okulaba nti bongeza ku bungi bw'emmotoka ze baali balina n'okukola obulungi okutambuza abajaasi. Mu kiseera ekyo bano baali bavunaanyizibwa ku kitundu kyonna mwe baabeeranga bakolera era nga bano be baabeeranga n'obuvunaanyizibwa okutambuza abayeekera okubajja mu kifo ekimu okubatwala mu kifo gye baabeeranga babeetaaze. Sulaiman yategeeza nti baalina emmotoka 2 ezaali zikola obulungi nga ku zino kwe kwali Leyland tteekako ne Toyota Tipa weewaawo nga baalinawo obumotoka obulala obutonotono okwali Land Rover 2 ne Benz ya Haji Moses Kigongo. Kuno gattako ekimotoka ky'amafuta kye baali balina tteekako ne tulakita erima ku faamu. Ekitebe kyono kyeyanjulanga ku kitebe ekiduumizi bwe kito ne kiweebwa ebiragiro okuva ewa musajja mukulu Museveni oba omuduumizi yenna ow'ekibinja ekirwanyi. Era nga bwe yali enkola y'abano buli kaseera bwe baabeeranga bagenda mu lutalo ekitongole ky'ebyentambula kyatambuzanga abalwanyi okuva mu nkambi ez'enjawulo okubatwala yonna gye zaabeeranga zigenza okubeera nga zisekera. Abayeekera baabeeranga mu bubinja obutonotono omwali Ekoi, Bikoi, Sikoi teekako ne Dikoi n'obubinja obulala bwe butyo. Era ng'obubinja buno bwe baasindikanga mu bitundu eby'enjawulo okubeera nga bufeffetta. Ku nsonga y'olutalo Kafungula-Nketo olwogerwako ennyo nga lwe lutalo lw'Ebukalabi olwaliwo mu 1983, Sulaiman ne Kizito baalagirwa okujja abalwanyi b'akabinja aka Dikoi akaali kakuba Makande e Bulamba aweesudde mayiro nga nnyo okuva ekitema Masanga. Baleeta abalwanyi bano ne beegatta ku bava ku kitebe ekikulu bwe batyo ne boolekera eddwaniro. Sulaiman agamba nti omu ku baakuba emmundu mu lutalo luno era nga tayinza kulwerabira olw'abamu ku banne abaalufiiramu nga muno mwe mwali ne kitaawe omuto gwe baali bayita Muzeeyi Wilberforce Kanyerezi. Ensiitaano y'olutalo luno yali ku ssomero lya Bukalabi Primary School era ng'enkambi ya UNLF yali mu kitundu kino gye baali beetaaga. Wabula abalwanyi baabwe bangi baalusulamu akaba era nga luno lwe lusiitaano lukyasinze okuba olubi mu nsiitaano za NRM.